nasoma busawo ndi musawo omujjanjabi soso ebisolo naye w'abantu kati ntula masajja awo mu Kyaddondo ndi mukyala mufumbo n'abaana abakulu n'omukubo yoyo mukozi w'ebizigo ne muganda wange yooli omulala akola makadamu kezia birungi muto wange era yakulira wange n'emirimu gyakola egisinga yasinga gikopa kunze kakati bwe nali nga nkola obusawo nga nkolera Nsambya ng'omwami oni bw'akinyonyodde n'agamba nti ekiseera kituuka ng'ekintu ky'okola olina okukiiraba nga tekikyajja mu myaka gyo oba tekikyajja mu biki by'okola. Ekisooka byonna mu biseera we najjira ku kyalo myaka nga 4 emabega that is 82 tewalinga nnyo takisi zitambula kugenda nga batera kweta bibbaasi by'Abaganda ku luguudo luno olw'Ebusaabala ne ku luguudo lyo olw'Ennajja Nankumbi Ntebe Road ate nga bw'oba ogenda Ensambya olina kuviiramu ku Clock Tower awo n'otambuza ebigere n'oyambuka ate nga kikutwalidde obudde buwanvuze kye nakolanga kuyita eno katwe ekinyolo n'ebigere n'amadda bwe ntyo natuuka ekiseera ne mpulira ng'omulimu guntamye naye wakubadde gwali mulungi naye nga ndaba wala nnyo ne nsaba awalala ne nzira ku Young Christian that is wali ku ba Seventh Day Nnajja Nankumbi ne nkolawo okuva mu mwaka gw'85 okukola mu mwaka gw'96 nawo ne ndaba nga nawo tebijja kati mu kukola okwo nali formale nga ndi ne maama wange nga njigiriza okutunga ekyalaani kati bwe nayiga okutunga ekyalaani bwe nali nkyakola wali ku YCS ne nfuna amasomero gentungira uniforms kati mu masomero omwo mwe nawulira nga bagamba nti baagala ensawo biseera ebyo tebyalinga kati bwe mufuna ensawo zino ze mugula buli kaseera mu maduuka kati kwe kuyiiya okutandika okutunga ensawo zino ez'engeri eno naye nasooka kutunganga zino kubanga bwe natunganga engoye ne zifikkako ebitundutundu ne nsalaasala obuwero buno ne mbusala ne mbutunga naye ebiseera ebyo tezaali za sponji ng'ono gwe tuteekamu olwo twateekangamu lugoye lwa kaki oba lw'empalo lwa kaki nga lwoteeka eno emabega ne luguma ku ngulu n'oteerako akatengi kati omulembe bwe gwenze gweyongera kwe kufuna zino sponji ze tuteeka muno munda naye ebyo twateekangamu ebyo twaziyitanga microwest ensawo ezo oluusi ng'otunga nsawo yennyini eno eya kaki n'oteekerayo jjinja munda n'oteekeramu akasawo wano akawuzi muno kakwatanga wano ne wano bwe kati nga tusaako kuno obupeesa bino ebya zipu byali tebinnajja ng'oteekako n'ekigambo kino microwest wano n'oteekera bamwalako ku busawo bwe buti oluusi nga bwako akabikka bwe kati bwalinganga nga nze mbukola obusinga obungi nga mbutwala mu bano nga ku bbaasi z'Abaganda awo walingawo ebimeeza abantu abasuubulanga obuteeteeyi obusuuka ebipale by'abaana bino ebirimu ebiveera munda nga zino pampa tezinnajja kati omutindo ne gugenda nga gweyongerayo kati n'entandika okubeera n'embisazaamu ebyokubeera ntandikira ddala okukola ogw'okutunga kati naye ngenda nenjiga ntunga gomesi ntunga ebiteeteeyi ntunga sikaati blouse empale kooti yokka gye situnga naye nagayaala bugayazi kuba saafuna nnyo maanyi gajagala gitunga ne gawuni z'abagole nzitunga mbeera masajja awo munda awo okulinaananga waliwo bayita Kampala sababu emabega wa Kampala sababu wenkolera omuntu ayagala okuyiga muyigiriza bw'aba ayagadde ku kiseera ekigere naye nga school fees nze nsala zimalayo okuyiga kintu ekyo ky'oyagala era osooka kusasula n'olyoka otandika okukiyiga so si byakugenda eka n'odda nga bw'osonda nedda kaakati ku nsawo zino ezo bwe zaamala omutindo ne gulinnya kwe kudda ku mutindo guno ogukola zino eziweekwa ku mugongo kuba kati ennaku zino gwe mulembe oguliwo gwa zino ensawo eno ensawo eba ngumu nnyo okusinga n'ensawo zino ze baleeta okuva ebweru lwa nsonga muno munda tuzitungisaamu wuzi eza nylon ne muno mwonna tungisa wuzi eza nylon kati ne muno munda ne tugikuba binding efaanana bweti kati ensawo ziriwe zaabulukukira ate eno esobola okukola okumala ebbanga ddene ezipu eno ne bwefa era tuzaako zipu endala kubaako ensawo ey'ebweru n'ensawo eno ey'omunda tekaluubiriza kubanga emisipi gino gibaamu sponji ne bw'ogijuza ebintu osobola ogiweeka ku mugongo n'ow'omwana asobola okugiteekamu ebintu nga totaddeemu bitabo byokka kati zino ezaakula bwe ziti nkolayo n'ennene ennyo esobola okutereka ebintu awaka kati waliwo abazadde abamu ababeera nga balina abaana naye nga bw'oba ne keesi nti mwoteeka engoye z'abaana agigula bw'agigala naye ogusawo guli olwokuba guba gunene ogukuŋŋaanyizaamu engoye z'abaana ezikola buli lunaku
sigamba nti ez'okutereka n'oziteeka musinga bisaasana mu nnyumba mwonna n'obissaamu. Ate mu bino tumanyi n'okukolamuko ekirala nga kyo kibikka bubisi bw'ekiti ku ssefuliya. Singa oba ofumbye oba mmere oba kati okwagala okukekkereza ebyenfumba, muno munda tuteeramu ppamba. Lwakuba nabadde nga sirinaawo kya sampo kyembalaga, munda muno tuteeramu ppamba nga tumaze okukitunga. Kati bw'ofumba omuceere wali ne gutokotamu katono ng'oyagala okukekkereza amanda, bwe gumala okutokotamu ng'ogusaanikira bulungi ddala ng'onyweza, ng'ossa mu kisawo muno, ng'oleeta n'ekisawo kiri ekirala ng'obikkako, oba oleeta ka blanket n'obikkako. Oluvannyuma lw'essaawa ng'emu oba eddakiika nga 3 oggyamu omuceere ogwo nga guyidde, ate gukuumwa nga gwokya okutuuka olw'eggulo. Singa oba ogufumbye essaawa nga 6 oba 5 oguteekamu ne gusigalamu nga gulinga oguli mu flasika nga gukyabuguma okutuuka essaawa ez'olw'eggulo. Ebyo nabyo bw'oba okyagadde tutegeeragana okusinziira ku muwendo gwe gw'oyina gwe tutegeeraganirako. Byebyo byennyinza okubannyonnyolako ku bintu nga bino bye tukola. Kiyambako ebintu bino ensiyonnyonnyodde engeri gye mbitundamu. Ebintu bino nina mu kibuga be mbitwalira, ate n'abantu abajja nga babirabye nga tubitadde ku ssimu ku mitimbagano ng'oli bw'agambye, oli akola order ne tugimutwalira ne delivery tugikola. Bw'akola order n'aga njagala ekisawo ekiwekwa ku mugongo bw'eki ne bw'eki nga kyenkana bw'eki, tubipimamu inches bwe tuba tuwandiikako ti oba inch 2 ku inch 16, inch 3 ku inch bwe ziti, nga tumuteerako ku mutimbagano ng'amanya njagala ekintu bwe kiti, akuba essimu n'agamba nti njagala ekintu ekyenkana bwe kityo, oba okukijja mu dduuka gye tukitwala okukitunda. Zino ensawo zino bwe ziti zikola wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 2 n'ekitundu na zino bwe ziti. Zino mutwalo gumu kitundu n'omutwalo okusinziira ku sayizi. Ate guli ogunene ennyo bwe guti gwo gusinziira bwe guba gwenkanye, mubamu ogw'emitwalo 3 n'ogw'emitwalo 4. Ago aganene agatereka ebintu. Kati wakati mu kukola bino byonna twayongeramu n'ekirungo ekirala mu bino. Twegatta ffenna ng'abooluganda, n'oli muganda wange tubongeramu ebirungo mu bino. Kati munnaffe omulala ye ne tumussa mu wingi yaabwe yakufumba. Kati yafumba emmere eya buli ngeri. Oyinza okuba ng'olina abagenyi awaka nga toyagala kwetawanya oba lunaku lukulu, omuyita lunaku lwa Idi, lunaku lwa Krismasi, omuyita n'abawala abalala baffenna twegatta ne tujja ne tufumba ekyemisana ne tukiteekateeka ne mukijjula nubyaga gwe totawaanye kutawaana navvu n'ebirala. Ku ssente ze tuba tutegeera era nabyo tubiteeka ku mitimbagano, tuteekako mukyala Bukenya oba Keziya mukyala Musaazi. Tubiteekako kati gwe kasita okola order ffe nga tuyingirawo nga tukuteekerateekera. Ne bwe guba mukolo munene tusobola okukuwa. Tulina n'ebifaananyi ebiri ku laptop tusobola okulaga nti wano twafumba, wano twakola bwetu, wano twakola bwetu. Kati bw'oba okyagadde nakyo tusobola okukiwaka. Naye ekyo twakyongerako nga kirungo, si kya buli lunaku kubanga era okufumba tofumba buli lunaku. Naye bino byo tubikola ku daily basis, n'okutunga kuli okwa gomesi n'ebira byo tubitunga buli lunaku. N'ebiteeteeyi naki ne uniforms bwe muba mulina baana tubatungira, n'amasomero tugatungira. Nze ntungira Light College Katikamu, Masuulita side nze ngitungira. Waliwo n'eddala bayita Muwanguzi Dekeya, nalyo ffe tulitungira uniform. N'eddala baliyita Agape, nalyo tulitungira uniforms. Naye tekitugaana kwongerako n'abalala kubanga sikola nga nze bw'omu. Ninayo n'abaana ba brother wange abampita Senga, nabo olwamala senior 6 nabo ne mbayigiriza okutunga. Ffenna tukolera wamu group nga family. MTN eri 0771 65 73 37. Ate eya Airtel eri 0706 505 101. Kanziddemu. Airtel eri 0706 505 101. Ate eri endala 0771 65 73 37. Nsangibwa mu Masajja Bizon, mabega wa Kampala suburb. Kasita obuuza wa mukyala Bukenya Rosemary bakulagirira bo, oba wa mwami Bukenya oyinza okwongerako nti ekyomuseveni side kyangu okutwawula mu balala.